أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وقفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. أما تينا مجفوق الله تزاكو كساليرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. atulaba omulungi ku lutimbe luno gaggadde olwa Al Hidayah Islam Media. Tuli ne Sheikh Abdussalam Abbas tuze tutambula naye mu series zino ez'aba nabbi 25 gye twakoma luli Sheikh Abdussalam twalaba butya Allah subhanahu wa ta'ala we yalagira bamalaika okuvunamira nabbi we Adam alayhi salatu wassalam. Twabitambulira ddala okutuusa bitwalaba Ibilisi neyekuluntaza ssebo yinaagaana Allah mukunyiiga Allah namugoba Allah amala okumugoba mu kusaasira kwe era Ibilisi yasigala namukolimira namugoba yeyo yonna byonna asaba Allah yavaayo era bakiyita kolaki yeyama okutubuza okututawaanya omwana Adamu okutuusa lwanaafuna bagenda okolaki okuyingiza omuliro era Allah yamugamba la anna jahannama minka wa mimman ittabi'aka ajma'in ngenda kuyingiza omuliro abo bonna gwe kennyini anaabagoberera bonna mwenna bwengenda bayingiza ki omuliro. Nga tuvuddeyo ssebo mu kujjukizaamu betwatambula nabo mu seri ewedde. Leero tugenda kutandika seri yaffe empya eyitibwa Taalimu Adamu al-Asma. Tugenda kulaba ebijjiramu Allah subhanahu wa ta'ala biyawa nabbi Adamu alayhi salatu wassalam mu kaseera ako. Ebyenjawulo n'ekitiibwa kye yamuwa kuba kino kitiibwa kuba yali asobola okukikolera bamalayika kyataabakolera naye n'agamba nti olw'okulaga ekitiibwa kya nabbi Adamu alayhi salatu wassalam kankireete nga yalina okukikola bano basobole okumuwa ekitiibwa okusinziira ku kye baali balaze emabegakaawo mu kutondebwa kwa Adamu alayhi salatu wassalam. Allah ayagala kumutonda. Allah yagambira inni jailun fil ardi khalifa kuletawo omusigire ku nsi nibamugaa nti atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah ogenda kuletawo agenda okwonoona atayiwa omusaayi. Kati kino yakikola Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayagala kubalaga nti ye kiri kye yagamba nti inni a'lamu ma la ta'lamun. Mwemulowooza bumba malayika kye baali balowooza nga bo balabe basaanidde okusinza Allah oba nga labya ddala teri nsonga lwaki Allah yeetaaga okuleeta okuteekawo omusigiro omulala omuddo omulala ng'ate bo byonna ensonga ezitonze omwana Adamu ng'ate nabo bwebufu bwe bumwe batambuliramu. Kyobola yabaddamu n'agamba nti nze manyi byemukola ki byemutamanyi. Kyekiringa essaawa zino Sheikh Mahdi abakyala bakati oba oli abataagala kubazzaako era Haji bamutegeeza nti ngenda kuleeta namba 2 Haji kiki sikola kiki sikoze mbutuufu wakola ki wakukikola. Haji wadiramu n'agamba nti ze manyi gwe ekyokola ki kyotamanyi oba oli awo alina ye ayinza okuba alina kyeyeesigaliza oba nga alina kyanoonya kyatanalaba muntu. Barakallahu fikum. Na olunaku olwaleero biidhinillah Allah tugamba mu Quran وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سورة سورة البقرة مؤاين الله أقام الله يجيز ملائكة وعلم آدم الأسماء الله يجيز آدم عليه السلام من يقولنا oba tumugambe nti yamuyigiriza ebintu byonna mufassirina nga bwe bagamba oba tugambe nti yamuyigiriza ennimi zonna ti Allah n'amusukkulumya. Kino kiraga kiti omuzungu kyayita linguistic yali multilingual yali linguistic oba tukiyite multilingual nti yali asobola okwogera ennimi zonna Oluganda Olusoga Olujamani Oluswahili ennimi zonna Adamu alayhi salaam Allah azimuyigiriza era kyekitulaga enkizo ya irimu oba enkizo y'omuntu amanyi ko yatakola ki atamanyi. Omuntu ng'asobola okwogera ennimi 5 nawe agera olulimi olumu obviously oli aba wakitiibwa gy'oli. Kituufu. Omuntu nga yakwata kulani ya Allah naye tuba tukiziza mu mbeera ey'obulijjo aba asobola okulya emmere gwe otasobola kuba tosobola gisaba otuuka nendikulemu okusaya nakola oyinza okuba n'obwetaavu naye nga tosobola kwanjula bwetaavu bwo eri muntu oyo olw'okuba nti olulimi luno n'omaliriza ofudde enjala oba oli awo n'ogezaako sign language ng'oli ye yakosedde amatu
kitegeera then agamba nti Allah yayigiriza Adamu amanya ga buli kintu kyonna kyonna n'amuyigiriza buli kimu kyonna kyonna nekitulaga obukulu bwa irimu omuntu ayina irimu aba wa bbeeyi kyekitulaga irimu nti Adamu alayhi salatu wassalam ku irimu eno Allah gyeyamuwa oba oliawo gyali tadde bamalayika ekimufuula okubanga wa bbeeyi obanga Allah akoze ki amusukulumiza ku bamalayika n'abalala Allah amala omuyigiriza amannya ago gonna gonna oba byonna byamuyigiriza thumma aradahum ala almalaika ebyo byali amuyigiriza bwegaba nga gemanya g'abamalayika bwegaba nga ebintu byonna byonna nti ogwo muti ogwo mugga buli kyali amuyigiriza kyonna kyonna Allah akikwata n'akireeta mu maaso g'abamalayika n'abagamba ambiuni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin. Naam, n'abagamba nti njagala mumbuulire bamalayika njagala mumbuulire buli kimu kyonna kyonna kye mulaba ekyo bakiyita batya ekyo bakiyita batya mu Luganda bw'oba ogamba enjala ennuma ogamba otya mu Luzungu bw'oba ogamba okola ki mu tafsiri ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu atugamba nti hadhihi al-asma' allati yata'arafu biha an-nas. Naam, amanya getutegeerako ki ebintu namba abantu oba ye tafsiri yakola mu aya eyo gyosomye wa allama adama al-asma' kullaha. Barakallahu fikum. Kyekyo twagambye nti bamufassiruna nga muli Ibn Abbas radiyallahu ta'ala bajja bavundula batulaga ebimu abamagamba n'ennimi al-lughat kulli ennimi zonna bone bagamba bebe Allah byamuyigiriza abambaga nti mwalimu ebintu ebyenjawulo baga nti mwalimu amanya g'abantu ebintu byonna era n'omumanyi omu yatuuka n'agamba nti nedda gali manya g'abamalayika kyono ye Jibrilu ono ye Mikailu ono ye gundi ono ye gundi ne wallahu a'lam naye tukitwalira mu mbeera nti yamuyigiriza buli kintu kyonna kyakola ki kyamuyigiriza byonna bamala obbiyiga bwe batiseka Mahdi Allah bimuyigiriza byonna Adamu alayhi salaam amaze obbiyiga then Allah n'amuleetera ebintu byayize n'abikwata n'abireeta mu maaso g'abamalayika n'abagamba ambiuni bi asma'iha ula mumbuulire amanya g'ebintu ebyo Allah yakikozesa hikma Allah yali mugezi yakikozesa amagezi nsonga akyabuuza ebintu ebyo kubanga wali Allah yali agenda otunda omwana Adamu Allah yagamba bamugamba atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima nga bo balaba omuntu agenda okutondebwa agenda kuonoona ku kiyasi gye balabirako amajini kyegali gakoze nga badde agenda kubeera muonoonyi tebalaba kirala kyayinza kukola Allah kwe kubagamba inni a'lamu ma la ta'lamu nze mmanyi nekino kyeyabaleetera ekyokuleeta Adamu. Naam, ekyokuyiriza Adamu amanya g'ebintu bino byebimu yali amanyi byali abagamba nti bino byebimu ku ebyo nti mmwe mwina bye mulowooza naye nze mwe mwali mulabira wano naye ate mwana ate waliwo ebikola ki waliwo ekisukka ku ekyo waliwo ekisukka ku kyemukola ki kyemutamanyi then Allah abagamba ambiuni bamalayika mutandika okumbulira bi asma'i haula amanya gaki g'ebyo ebintu byonna mumbulire kumanya gammwe gwani oyo yaani n'ebyo bifaanana qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana bayogera ebigambo bino Allahu akbar bagamba Allah wayawukana kulaba malayika bo bali batendeeza Allahu tabaraka wa taala bakkirizawo defeat Allah wayawukana la ilma lana Allah fete tuina kyetumanyi illa ma 'allamtana okujjako ebitono byewakola ki byotuyigiriza kubanga irimu yonna buli kyetumanyi Allah yakola ki yakitumanyisa kyotamanyi Allah akikuma irimu okubanga okola ki okimanyi kati Allah mu irimu gyali abawadde katono nnyo ate mwana wattu omwana Adamu ng'ate ye musukkulu mukubu nga amanyisiza bingi bano bye batamanyi era agambye la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nga nti Allah mazima ddala gwasinga okumanya mubamanyi gwe mumanyi era Allah oli mugezi ekigenze ewala lwaki bayogera ebigambo ebyo bali bategeeza nti Allah ffe tetumanyi kinga Mahdi bwe nakubuuza mbulira erinnya lyoyo omulenzi omuga gwe watusukkako gwamanyi buli kimu buli omu gwamumanyi kitulagirawo nakyo kyakizaayo mulimu gwawe kiddayo ku kiri kulaga mulimu gwabwe gwabateesaawo kutenzereza Allah nekino kye baakola nti la ya'suna Allah ma amarahum tebajemerani Allah kyonna kyaba balagidde wayafaluna ma yu'maruni rabbo bali ogonderani Allah tabaraka taala bo bakkiriza ne agamba Allah ffe tetubamanyi bye tugamba okugamba Allah ffe tetubimanyi
si bantu oli bakubuuza ebintu kyali singa bibuuzo bye tukola n'opipiranya ofune max ne bwoba tokamanyi n'okayiya kano kayinza obbeera akatuufu baite basobola gesinga kubanga Allah yasukkuluma eyo irimu yali akoze eki agibamye era Allah tabaraka wa taala amala okubibaleetera ne balemerera mwana atoba oliawo ne bakola ki ne balemererwa okubeera nga bakola ki boogera amannya g'ebyo ebintu Allah byali abaleetedde Allah kyava agamba qala ya adam anbi'uhum bi asma'ihim Allah bibabuuza nga bibalemye kale Adam bibabuulire jangu Allah naita Adam alayhi salatu wassalam Adam najja naga anbi'uhum babuulire bi asma'ihim aw nabi Adam alayhi salamu yafukira nabbi oboli awo kiraga nti nabbi munabba afuna obubaka eri Allah tabaraka wa taala obubaka obwo nga ate naye alina gy'alina okubutuusa n'atuusa ku bano ekimu kiraga nti Adam alayhi salam yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala Allah kyava amulagira babuulire ebyo bo bye batamanyi ebbanga lye bamaze ku nsi okuva lwe n'abatonda tebabimanyi kino ekitonde ekipya fresha Adam alayhi salatu wassalam ng'akyali fresh tannamala bbanga bamalayika be bamaze ku nsi ng'ate mwana tubbi bamaze ebbanga nga balaba yena asalawo akole ki abibabuulire n'agamba falamma anba'ahum bi asma'ihim Adam alayhi salatu wassalam bwamala okubabuulira amannya g'ebintu nata nga abagambye buli kimu bweba amannya gaabwe nga oli ndooza buli malayika ali amanyi erinnya lye mathalan tuba kubanga ffe bamalayika nga zimanyi erinnya lyange nti za Abdussalaamu gwani gwe Mahdi ng'eryo sirimanyi nange simanyirire tukoma kweraba bwerabe buli omu ali ku kimu kola Allah kyeyamulagira nakumanya linnya lye naye Adam alayhi salaam n'agamba yajja n'amanyisa nti gwe gundi ono ye gundi kino kye kino gwe Mikairu gw'okola kino gwe Allah agamba kola kino nabo ziba nnimi n'ayogera boogeramu Oluganda n'aboogeramu Olusoga Oluchingchangching Oluchina n'ennimi endala zonna zonna Adam alayhi salaam n'akola ki n'azibogera bwe biba bintu n'abogereramu nti ogwo mugga ogwo muti era bannanga okumanya kwagenda wala nnyo omuntu amanyi kyeutamanya abawa bbeeyi kitulaga obukulu bwa irimu awo wennyini bamalayika bakola ki bamuwerawo respect anti omuntu amanyi kyotamanyi kyangu nnyo kyakukola kiddako nga gwe tolina kyolowooza kiyinza kuddako ate n'ekirala kino kyabalaga kati nga bo example Sheikh bonalaba bwe bamanyi ekiri emabega g'ekisenge kino gwe tokimanyi nnyinza okuba manyi nti waliyo empologoma nze nesigenda gwe bwe watomanyi oyinza okugendayo barakallahu ntuukayo empologoma nekola ki olyawo nendya gwamanyi ati wategedde n'otakola ki kyo era Allah wano yatulaga okumala esukkulumya omwana Adamu laba malayika abamaze ebbanga nga bali ku nsi Allah n'afuula Adamu alayhi salatu wassalam ng'ate mwattu yali mu kubasomesa ate bulijjo bamaze ebbanga nga bakola ki nga balaba kyekyo Allah kyayagala n'agamba inni a'lam kiri kyewadde oŋŋamba ekyabamanya abamu okubanga beegattira ku kyokuba nti abamu ku bo balowooza nti Adamu alayhi salatu wassalam Allah yamumanyisa amannya g'abamalayika bano Imam Rabia akyogera mu tafsiri Tabari nti ye kawuli eri ku ekyo nti bamalayika bano Adamu yali amanyi mannya g'abamalayika bano n'alyoka abagamba amannya gaabwe omuko nti gwe shukran naye ekigambo kiri tukozese amun nti kibuna kulla Allah amanyisa amanya g'ebintu byonna byonna era Adamu yabagamba ebintu byonna byonna nga bamalayika bali awo beewuunya Adamu ayogedde bululimi abagambye amanya gaabwe era nga naye bukiyinza okwewuunyisa Sheikh Abdussalam olwaleero omuntu bw'ava eri ng'abadde takumanyi najja n'akuyita erinnya nti Sheikh Abdussalam obviously mbannewa kiri na walanye example tugeze omwana baby gwe bakazaala olabe bujje likyali lito niryogera nirigamba nakubulira Mahdi Yasini Mulindwa Sheikh nakubulira gy'obeera nakubulira bakaddebo mutabani wa Fande Sulambaya omashakala dhalika n'ebifana omwana ono bokuba kumuwa kitiibwa wallahi kimuwanga kyawaggulu nnyo ne bano bamalayika abaali bamazeewo ebbanga beewuunya nnyo kino ekitundu ekipya kibadde tebalabangako nekyogera bo badde bakisuubya kigenda tutamanyi naffe ffennyini nga baali basuubya kigenda kubeera kyonoonyi ate bafuna surprises zokka zokka Allah n'asitula Adamu alayhi salaam kubaki ku bamalayika nekifuuka nga ate mwana watu Adamu alayhi salaam yali mukola ki yali mu basomesa
Allah subhanahu wa ta'ala yayagala kubalaga kitiibwa kya muddu ono gwatonze akibagireyo mu butuufu bw'okukifuna. Manyi omuntu bw'atafuna ekizampo ku kintu ayinza obutategeera nnyo kyabadde kitegeeza ki, naye okumanya amakulu g'ekintu bw'omala n'olabako bw'oti okkiriza. Kati bamalayika bano kye baatuukako nga bamaze okulaba Allah subhanahu wa ta'ala abaleetedde Adamu ono gwe baali banyooma, gwe basuubira okukola ebirala byonna bo balowooza be basaanidde okubeera nga babeerawo kubanga bo basinza Allahu tabaraka wa ta'ala ate tebamujeemera. Nga ddala lwaki Allah oli etagenda okujeemera nga ffe we tuli okusinza kiyinza butabeewuunyisa kuba omuntu bw'akubuulira erinnya ly'omukwano gwo oba omuntu abadde akuliraanye nga bwe nakuliraana wano omuntu najja n'ambuulira n'akubulya amannya gange gobadde tomanyi. Kikwewuunyisa nnyo. Mbeera mba nina okwewuunya kyali kyekiraga nti Allahu tabaraka wa ta'ala kyobula abamalayika wali eri Allah bwe yabagamba okwogera amannya g'ebintu ne balemererwa bagamba la ilma lana illa ma allamtana, tetulina kyetumanyi okujjako kyewatumanyiza. Allah subhanahu wa ta'ala kino kyenjagala innaka anta al-alim al-hakim, Allah gwasinga okumanya. Allah amanyi buli kintu, huwa alimu kulla shay, buli kimu kyonna kyonna akimanyi. Ate al-hakim, Allah mugezi mu bagezi. Allah yajjudde amaki ya amagezi, yasinga amagezi. Oba oliawo amatono ge tulina olaba omuntu nga mugezi twesembesa n'ebigambo ebimu wano mu kusomero ga qala al-hakim kidha gundi omugezi gundi yagamba bwati ne bwati nga mwana tuli ntugamba nga ali mugezi naye kati kubyala mwaka faananyi olwo yamutonda yali atya. Oba oliawo omutonze yamutonda ye mugezi asinga ki amagezi. Era bamalayika kasita baalaba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu ayatul la yuhituna bihi shay'in illa bi ilmihi, la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Ekyo kyongera kiri kutulaga nti ye kennyini Allah tali kimwekwese mu kumanya. Allah buli kimu kyonna kyonna akimanyi. Allah amanye ebiri mu maaso. Allah knows the future, amanye ebiri mu maaso. Yaliwo amanye ebyaliwo makana wama huwa kaina, ebyaliwo n'ebigenda okujja. Ina programu zaffe gwe tusaba Mungu kino tukyusize mbwe kibanga kigenda kujja. Oyinza okulaba ensonga n'ogamba nti kati mu butuufu bagenda genda eno naye naasobolayo ku lw'embeera eno egenda obbeerayo. Kumba ate mwanatu Allah amanya ina kyakuteekedde ekisinga ekiriwa ekyo gwe kyolaba. Bamalayika bo mu kulaba okwabwe bali balabira ddala ekitono kino tekigenda bbeera kyangu. Balaba ekitonde Allah kibaddewo gali majini. Amajini gayonoona ekigenze ewala Allah n'agajjawo. Kati qiyasi gye baakozesa nga balaba nti omwana Adamu ono Allah gwagenda okuleeta agenda kuwonoona. Niraba surprise zijja zibeekuba ku surprise zokkazuka kubadde basuubira okubeera omwono ne fa Allah subhanahu wa ta'ala mwatekibwa ababuulidde amannya gaabwe badde kola ki kyamanyi. Kubanga Allah ne bwe yali atonda mwana Adamu Shaitani juka yamuyitanga mu kiringa kusuubiriza olaba omuntu n'omunyoomola okundabika oyo n'ayogerayo ebyamakulu genda okulaba nga ate afuuwa ebigambo bukinga kasitoma najja nga ayambadde ovulu eddugala. Nina okulanga olina ali smart wali abadde akyabagaininga bwe bakkanzu ya mutwala 2 nina 8 kitundu. Toyinza kuwona obudde olw'okuba nti embeera gyaggiddemu ogenda okulaba ng'onagiddemu ovula gambe mpa ekkanzu kumezi ezabiri nga tabagaininze nabbagaininga. Byebyo byonna Allahu taala yembeera ne bano oba oliawo efaananako gye baali surprise n'ate mwana atuube bwe bali bategeera nti Allah kyaba bagamba innahu wal alim al hakim. Kati wano Sekamaadi Adamu alayhi salam amala obbannyonnyola amannya gaabwe ababuulidde buli kimu kyonna kyonna bagamba falama ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Allah amaze bagamba ebigitu bino byonna byonna Adamu alayhi salatu wassalam bali surprised. Allah kyava abaddamu n'agamba nti alam aqul lakum saabagambe inni a'lamu ghaiba samawati wal ard, nze mmanyi mwanatu ebyo ebyekwese mu ggulu ne mu nsi. Wa a'lamu ma tubidun, manyi ebyo bye muwolesa. Okitegeera bwe boolesa oba oli abamanyamu bagamba ebimu ku bye baayolesa ebyo Allah byalaga nti odi yali abimanyi. Qawluhum atajalu fiha man yufsidu fiha, baayolesa ne bagambirawo Allah ogenda tonda omwana Adamu agenda okukola ekiri opposite. Allah n'abalagirawo nti ekyo nali nkimanyi mujja kirowooza. N'agamba n'ogamba nti a'lamu ma tubiduna wama kuntum taktumuna, n'ebyo bye mukweka kyemuba kyemuwolesezza ne byotangambye mbimanyi n'ebyo muwolesezzaako Ibulisi yolesa okwekuluntaza n'ensaalwa bina Allah tabaraka taala byalakola ki yabimanyi. Kati Allah yamanya nti ekitonde kino omwana watu kyakola ki kyagenda okuleeta
kimanyi bingi oba Allah agenda kisukkulumya ne characteristics Allah zagenda okkiwa oba olyawo bamalayika bye batasobola kukola ki bye batasobola kumanya. Naam. okulaga okumanya nti Adamu alayhi salatu wassalam wakitiibwa nnyo. Ku hadithi eno gye nakulaze wano nga tutandika sebo Sheikh Abdul Salam, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yatubulya hadithi eno nga jijja ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti yajtami'u almu'minuna yawma alqiyama fayaqulun tiabakkiriza yawma alqiyama bagenda kukuŋŋaana. fayaqulun bagambe nti law istashfa'na ila rabbina, ani gwe tuyinza okujja naye wa Mungu tumusabe Mungu atusase oba atwegayiriyeko ewa Mungu atusonyiwe. fayatuna Adam fayaquluna anta abul bashar, bajja kujja ewa taata waffe Adam alayhi salatu wassalam bamutunuulire maaso ge bamugamba nti waayi gwe Adam alayhi salatu wassalam anta abul bashar, gwe taata w'abantu bonna, gwe kitaffe. khalaqaka Allahu biyadihi, Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda ng'akutondesa mikono gye, ekyo nakyo kitiibwa. Kuba ibaidhawe Allah nga bya mirundi ena Allah tabaraka wa taala yasukulumya ayat anti ra gundi ene ekimala hadithi wasjuda kalaka almalaika sajada. Naam. Malaika zino nazo zakuvunamira nakyo kitiibwa. Wa allamaka asma'a kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala nakuyigiriza n'amanya g'ebintu byonna. Tusaba gwaba atukulembera okutwala eri Mungu waffe subhanahu wa ta'ala. Naye byonna hadithi eno erejja naye eddayo kukiri kutulaga kitiibwa kya Nabi Adam alayhi salatu wassalam. Allah butaba amuleta malaika be abalage nti ono wannaye okubagirayo ekitiibwa kye bulungi alina kumuleeta ng'alina okuba buli amanya g'ebyo baali batamanya n'amanya gaabwe n'amanya kutondebwa kw'abamalayika. Tutuna aya gye twali tuwuliddeko nti Allah bayagambira nti yatonda abamalayika n'engalo ze. Allah yasinga okumanya. Naye wano yatulaga bulungi nti iwe yali agambuuza gundi Iblis alayhi laana agambuuza oganya okuvunamira bima khalaqtu biyadayya, oganya okuvunamira ekyo kinatonda n'engalo zange. Kiraga Adam alayhi salatu wassalam Allah yamwetondera neki n'engalo ze. Okumanya Adam alayhi salatu wassalam Allah yamusukumyanga wabbeyi wasajada lahu almalaika. Sheikh Madi ngabo tusomeseza Allah alaga ne bamalayika bamuvunamire umuntu gwe muvunamira bamalayika. Can you imagine bamalayika muwaso no matter how Jibril alayhi salam omugase aminul wahi aleeta obubaka n'obunene how no matter how he is described mbwamanyi we n'okubeera bwotula ne ku tasks zaabe emirimu gye bakola jabbeyi nera gy'amaanyi omuddu nga ffe tasobola kugikola. Exactly. Ne Allah n'abalagira bonna ne bamuvunamira madhalika nga batondebwa mu kitangaala. Ffe twatondebwa mu ttaka mwanatu, ettaka ly'osidinyako bulijjo erigenda mu ngoye zo oba oli awo n'ozooza nti zikoze ki ziddugadde. Bamalayika bamuvunamira naye ne bwe basuubira nti omwana Adamu ono tajja kuba mwangu nga egundi Ibilisu bwe twamulaba kiyalowooza. Ibilisu yalaga buli omu kyeyali tasuubira ate okumanya Ibilisu ate ye yali mubi. Omulundi ogwasookera ddala Allahu tabaraka wa taala okujemerwa mu ggulu Ibilisi yayolesa nga Allahu tabaraka wa taala alagidde bamalayika bonna okuvunamira ekitonde ekipya kye yakatonda. Wallahi Ibilisi n'akola ki n'agaana n'amugamba khalaqtahu min turab khalaqtani. Ibilisu yalina okugoba kuba ne bw'oba nga okitadde mu mbeera zaffe ez'obuntu omuntu n'aba nga alina obukulembeze bwonna bw'aliko kuba ekyokulabirako ku mukulembeze nga direkita w'essomero. Omuyizi n'ajja n'ajeema nga kibadde kibangawo mu ssomero lyonna nga zaakola ebyewuunyisa abantu bonna gwe n'ovaayo olwaleero n'ojeema n'obako nekyokola ekimuyisaamu amaaso avuga nti oyo afulume tumugobe mu ssomero lyaffe. Nabwe ekyo yita kitaata waffe Adamu alayhi salaam ekitonde ekyasookerwa ddala okutondebwa. Tuzze tumutambulira ddala okuviira ddala mu ntandikwa ne Sheikh waffe Mahdi Yasin Mulindwa twalaba erinnya Adamu alayhi salaam litegeeza ki ye lyavaawa
netulaba tuzze tulaba Allah yamutonda shaitani nejjange mwetoloola yebuza kitonde kikino netujjanga tulaba okutuusa tutuusa olunaku olwaleero nga tubaddemu Allahu tabaraka wa taala ebimu ku ebyo byatandise okumuyigiriza oba okulaga abamalayika nti ekitonde kino ali ntonda mwali mukizaalawa oba oli awo mwali mulowooza nti tekigenda bbeera kyangu oba oli awo nejjinni lyo lyakitiirawo Ibilisi n'agambirawo nti dhafartu bihi omudde ono mwetoloola omanyi buli nabbi yalinayo muojiza ze kati be muojizati Adamu ndowooza ebingi Allah n'amuyigiriza Allah kenyini yamuyigiriza na atamalimu Adamu al-asma ennimi zonna zetwogera essaawa zino oba oli awo Adamu alayhi salatu wassalam Allah yakola ki sonna yazimuyigiriza episode yaffe eno biidhinillah tugenda gikomya wano inshallah naye wandirindiridde Allahu tabaraka wa taala amala okutonda Adamu alayhi salatu wassalam n'abulira abamalayika amannya n'abagamba buli kimu kyonna ekyaddako Allahu tabaraka wa taala kwe kutonda Hawwa tuli mama waffe Eva oba Hawwa yani nsaba tulaba omulungi ono naam inshallah tabaraka ayongere okwekumira ku lutimbe lino gaggadde oba oli awo kyoyogedde kiddako ategere mama waffe akirindirire bw'anaasigala ng'agoberera agenda kuwulira ku series tugenda okuzzaako mu maaso eyo tugoberera series zaffe zino ez'abannabbi baffe 25 nawadde nga tukyali ku nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalam. Saba okubasiibula tukomye wano olwaleero. Nze Sheikh Mahdi Yasin Mulindwa ndine Sheikh Abdussalam Abbas mutabani wa Abbas Ibrahim Sekimpi. وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.